Endoveso. Kugenda mu mukaaga tonzifiro tifama ekintu ky'omuziki. Endoveso. Hello. Oli ku Bit FM ne mukunja mu Ndoveso mu program Sisimu kawangambye kubireko. Ane mukunja ngaso kuuliriza. Kale. Bane nyine ensonga zangu nyambye. Obadde webase. Nali basa okwani. Mukunja ne njaga kundobeseza ku mwami wange. Omwami we yabaaki. Mwami wange. Yali anjagala. Naga simanyi. Kati waliwo mukwano gwe Paulo. Waliwo mukwano gwe? Mukwano gwe Paulo. Paulo n'akola ki? Kati nga ntumira Paulo. Kati yantumiranga Paulo ne maana nzikiriza. Nga omanyi naawe tolina ky'otamanyi oli musajja. Olina muntu mukulu. Kati nne nzikiriza n'engenda wamwami wange nentandika okubeera naye. Kale ekiseera ekyo n'afuuka mwami wange obimanyi byonna newe sikunnyonnyola obimanyi. Nange ekinewuunyisa byonna omwami we tuba nga tutuuse mu nsonga z'okwegatta ekiro nga twebase. Wangi? Mukunja tulina kyota. Anti siwulidde. Nkugambye. Ekiro we tutuuka nga tugenda okwegatta ng'onaabeera n'emikulu mu mbuliri. Omwami abeera ng'ayagala ng'akyamuka bannange we tutuuka omwami ng'asitukamu. Ng'akola ki? Yasituka buliri ng'agenda mu ddiiro. Ate ng'asituka mu buliri? Kyokka nga omaze okyamuka wenna ng'owulira oyagala gakuziira. Maama ebintu ebimu tubimiremireko nyamba nti mpulidde kale mpulidde kati munange agenda mu ddiiro nendaba ng'embeera sijja kumalako nayo ntambula ne muviira n'envira ewaffe. Nodde ewammwe? Nze namuviira kubanga nze saafumbirwa kubeeramu embeera n'envira ewaffe mu kyalo. Naye kati njagala ndobeseza omwami oyo njagala kumanya ki kyeyandabako. Kiki yakulabako okubeera nga yekyanga? Kati gwe gwani? Nse Sise. Onaayogerako naye? Nate saagala kwogera naye. Kale naye nga ye Paulo amumanyi? Paulo amumanyi. Kale beerako ku simu tovaako. Kukyenda mu mukaaga katonyeza 3 Bit FM ekintabuli ky'omuziki sirika sajja. Halo. Owaye ompulira? Mpulira sebaawo. Kale oliwa? Mbadde wano wa Waswa. Oli wa Waswa? Gye wasuze? Mbadde muterereza sigino ye. Sigino yaki? Eya TV. Nze Paulo. Wanto. Nze Paulo. Esewo. Ontegedde? Halo. Olowooza mbadde nkutegedde muganda wange. Mulimu ki eyo? Atukola gwe kakati? Omukazi wamufuna omwagala. Kati ate ebintu byaŋŋamba sibitegeera. Sisa ŋŋamba wamuzira. Kyokka nga wali omunsaba wali omwagala. Munnange Paulo. Nayagala okukubira ennaku ezo. Naye ng'eribadde mulina ebiseera ne ŋŋamba kati nde ebiseera okugwanjira nkulabula binkunyunyolo kukefonzi mpanvu. Omukazi muntandikwa namukwana mukakala. Era we namukugambya nti omukoleki omunterewo. Munnange ekyamala embiri ku mutwe nasooka ne musinkano gwasooka. Wali sabbaala ku kkuba erigende waffe. Namugamba jangu nkyalireko ndabika ewaka. Paulo. Nkuwulira.
netulya lwetwali awo ekiyingira obuli banna akamula okutandika bwengi nga omanyi ensonga z'abakulu nendekula mama Junior mu nsonda. Mama Junior mu nsonda? Mukazi wange yafa awo nakankana nituka ngambo basuupu nenduka ku mukazi nendutaasa ettaala mama Junior n'abula. Paulo mama Junior yateekako ettaawa mama Junior n'abula n'amaanyi agaddamu negekawola ki negannema ate munnange nze nemba njumya ebintu ebyo n'okukankana mbankangana Paulo. Paulo ekyo nali mwagala nga buli wenjala okugenda mu nsonga n'esise mama Junior nga jayawulira mu nsonga Paulo mba ngenda tandika nina esise mu buliri ogenda kukola omukwano mama Junior omugenzi najja neyesimba mu nsonga Paulo omugenzi yannumba n'ayimirira mu nsonda nga mukambwe ndewe nakiraba ekyo sise nemusiba nemuwerekera sise munogo namu meeting ogwokubiri era mba ngenda okutandika mama Junior najja n'ayimira mu nsonga n'angamba nzolooza nabireka nga sibyagala n'ama n'atambula n'agenda n'angamba kirabika nkyali mu kutya engeri omukazi yakamwendako mu bbanga etali ddene n'engiramu ne mu meeting era mama Junior ogwokusatu nengezaako yatuuka leeti banna akamala ngudo okweko nga omanyi kwolwo wali otambuza nga maliriza nenga omanyi wano woowumuliramu Paulo omukazi yajja leeti nga nga maliriza bwendi mpumuddemu olukoowukoowu n'ayimira mu nsonga n'akaaba ng'olaba akaabalajana n'angamba oyagala kunzita oyagala kunzita Paulo omukazi n'akaaba n'angamba Kajumba ogaddeeko nakondo oyagala kunzita ogaddeeko nakondo oyagala kunzita naye nga jjukira nti Paulo omukazi abyogera liyafadda Paulo nalowooza omukazi agenda kunkuba ku luno Paulo n'engamba ey'abakazi kansooka ndivumuddeemu n'etambulira ekubu mponya n'amponya Paulo omugenzi antabukidde omukazi ajja kunzita Paulo kampumuze mu by'abakazi muganda wange nsooke mpumulemu. Kakati olwo lwaki tomuyitanga aka omuzimu gufuuse omuzimu simanyi kiki tunaagumujjako tutya yeetaaga kusabira nnyo sale nekola ejja kola yenze birungi ebuwambo naye mukunda yange omusajja asooke yetambulyeko ogwo omuzimu agusire kuba gwamulemesa abakazi bangi sigadde birungi ebuwambo ngugambye kamugemebe katone mutano wanakacho kakati ninze muwunza ngisenda bye muganda wange oyo ajja kusooka afune omuganga amugire omuzimu ogwo munyumba omuzimu gwasigala mugwe gumukola ekyo gwe guli guzunga kale ogeite bukonda omusajja alina ekizibu naye ebintu bino byandibanga birungi ebiri nga nnyinaze ayinza okuba nga teyagema mu muzimu ogwo ekirala ayinza okuba nga yali alina omukyalo oyo nga yeyatta omukyalo ono omuto omukulu asobole okweddiza amaka kyova omukyalo gira mu kirooto omanyi mukunza abasajja temwewummuza omufuna abakazi abo abebbali bamukene bammwe ate mubatiibya nnyo okusinga n'omukyalo ow'ewaka awulira mwami weenoonye nze sirimu abo nze nnyo mulongo bannanga omusajja mulwadde muyi banna naye nga ate bambi bafubenga nnyo abantu bo baabwe nga bagenze okuteekayo obwongo okubeegobako bali baba bafudde kiba kiwedde buno bwafuuse bulwadde ekirwadde kigenda okujjanjabira ssente nnyingi nnyo mulongo mwebale nzekka mu musayi gwa yezu ndieno bujumba sesekalangala kakati bambi ekintu ekyo bakifunidde eddagala munnange oba omuntu oyo ndowooza tebamukolera bulungi mikolo bambi nze nfuna omusirikale n'akikuba masasi ate okirabika